Mwalabye ekiwandiiko ekyasayiningiddwako NUP mu iPod. Ba Museveni banoonya engeri yonna gye bafuna NUP mu iPod. Jjukira okutandika ebibiina mu 96 twesimbawo nga tewali bibiina bya bufuzi ne mu 21. 26 ebibiina by'obufuzi ne bitandika okwesimbirawo mu bibiina. Kitegeeza agamu ku mateeka agafuga ebibiina makulu okusinga ffe ab'NUP abakkiririza mu nkyukakyuka ab'omulembe guno waliwo amateeka ng'olwedde twagasangawo. Njagala tuve eri emabega nsobole okitematema tukisange bwe kiri. Kaakati waliwo ekibiina ekifuga ebibiina byonna eby'ebyobufuzi. Ate ne wabawo ne iPod nga iPod ya kibiina ekituulamu ekibiina ekiwannakyewa eky'ebibiina ababaka mu palamenti. Naye ate nga waliyo ekitongole ekirala ekiri mu mateeka eky'ebibiina byonna eby'ebyobufuzi oba kirina ababaka oba tekirina, ekya National Consultative Forum ne iPod yaaba ababa bafunye omubaka ne bwaba omu n'agenda mu palamenti. Kati ne beekubyanga ebifaananyi ne Museveni ne bakola zi report okutuulira generation nga bayimirira ku report eziva mu iPod. Ne babeera nga balegitimizinga obukulembeze bwa Museveni okuba democratic. Kati His Excellency bwajja ne NUP ne basuubira nti ajja tuula mu iPod kuba waliyo omusimbi nga bano bonna oli alwana okuleeta omubaka ne bwaba omu nga baswalirwa bwe yajja mu Jeema nga yekka yaaliyo ng'omusimbi bagubawa. Kakati ne balowooza nti ne NUP egenda ggwa amata olw'omusimbi ogwo. NUP n'egaana. NUP bw'egaana n'egenda mu Netherlands ewaali ensibuko ensulo ya iPod weesibuka okuvugirira kubanga bo bali bavugirira nga bavugirira democracy mu Uganda. NUP netwalayo records eziraga nti iPod tetuyambye wabula etunyika bunyisi. Era kyatwala okukolayo convention abantu ne basituka okuva mu US mu Europe mwonna nawa ne bagendayo ne batwalayo petition zaabwe abakyala n'abasajja ne basazaamu iPod. Okuva Museveni n'akulula ekintu nga tekitambula. Ne bayiiye ekintu nga tekitambula nga NUP ekikubye okuviira ddala ku kikolo. Kati ne wasigalawo National Consultative Forum ey'ebibiina byonna. National Consultative Forum eyo olw'okuba nkulu okusinga ffe nga twagisangawo. Era Maama Jole Mugisha ye yali akiikirira NUP ku gundi eyo. Naye baali bagifiisa nga iPod gye batambuza. Kati olw'okuba banoonya ekintu NUP mweri, banoonya okwekubya ebifaananyi ne NUP n'ekintu NUP mweri kiregitimizinge Museveni. Bagezezaako okwongeza ne bakola etteeka nga liyamba gundi lizeewo iPod ng'ekuliko obunyeebwa bungi. NUP negamba tetujja kuddamu iPod. Ne bakola juze etteeka erya Multi-Party Act ne baliteekamu ebyo iPod biki ne bigaana. NUP n'egaana. Kati ne baddayo ku drawing board ne bakola akawaayiro akagatta National Consultative Forum okugigatta ku iPod. Tutegedeganyaawo nga bw'onoobeera nga bw'olaba Museveni bw'ajja n'akola bw'ati n'agamba nti akalwaliro ak'essubi akali ebundi bujjo akalikomendinze okubeera health center 4 oba 3 oba hospital. Okitegedde mu bigambo n'akateekako nga bw'olaba bwe yajja n'agamba nti kati Masaka efuuse site. Masaka n'agifuula site naye nga mu butuufu bw'olaba ebintu ebyetaagisa Masaka okubeera site tennaba bifuna. Naye olw'okuba alina kyayagala okukola ye n'agamba kati Masaka site era nekibakwata mwenna ne mugamba Masaka site. Kati oba oyinamu etoyi ya nkoma
oba oyinamu akayumba kakasiisira oli mu Masaka City. Kaakati olw'okuba banoonya engeri gye bayinza okufunira mu Nuupu, kati Nuupu ne bagifunira awo nga bakutte kiri ekinene ekiri mu mateeka ne bakifunira akawaayiro ne bakiyingizaamu. Kati nga bo kye baagala kukikubiramu kuwulira nti Nuupu eri mu iPod. Akawaayiro ke baleese ne bakateeka wano awali Nuupu. Okitegedde bulungi. Naye mu Bayibuli kyali kibaddemu. Kati njagala tusooke tukijja mu Bayibuli. Bwe tunaakijja mu Bayibuli kati tugenda kukitegeera wano, kubanga omutima gw'abaliidaazi baffe ku nsonga eyo guli strong ng'omutima gw'ono omusajja bwe gwali strong ku nsonga efaananako bweti. Ebiseera ebisinga ngenda okwogera ku kintu mmala kukyebuuza era kinkoze bubi okubanga Honorable Waiswa Mufumbira ali mu kkomera. Bwe wabadde nga wabeerangawo ensonga eri munda esaana okugira, mbadde nsooka nga nenjebuuzako naye neera wakyaliwo abantu bangi nnyo ab'okwebuuzako kubanga Nuupu etusembereza obuweereza, etusembereza amatu gaayo n'amaaso, wonna w'obaagala obafuna. Tulina abasajja balooya, tulina abasajja abamaanyi bonna bw'okubira essimu, omukubira essimu n'akuwa view ku nsonga yonna gy'oyagala mu kibiina. So mu Bayibuli kyali kibaddemu. Katugende mu Bayibuli gye tunajja omutima guno ogutegeere wawe guli mu Nuupu newankubadde etteeka lyogera kino, kubanga abantu mukutusa emitima bangi. Buli omu agamba bannange ate pasita ate Nuupu yagenze mu iPod. No, Nuupu tenagenda mu iPod. Bano basitula kino bakituuze we bali. Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo, tugenda mu kigambo ky'ekitukuvu okwowola mukwano okosomesa ebize batabani bonna bawalabo. Mukama ganya ekigambo kino kibe kiramu, kibeere ensigo ennamu, n'emitima gyaffe gibeere ettaka eddungi, kigwe ku ttaka eryo Mukama, kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda Ayinza Byonna, nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nneme okuba tosaanira. In Jesus' name abantu bonna ne bagamba nti amiina. Bassekabaka ekyokubiri Sura 5. Bassekabaka ekyokubiri Sura 5 waliwo incident ya Nayamani. Nayamani Bayibuli egamba yali musajja mulwanyi nga w'amaanyi mu bimanyi ebyo. Yalumba Isirayiri emirundi n'agikuba n'agiwangula, n'awamba n'okuwamba n'atwala